Omuliro gusanyiza ekisolo ky'essomero lya Theresa Kisubi Girls Primary School ebintu bya Bukedde nebisirika ebyonone sikuliko engoye ebipalisa ebitabo ng'ekyomukisa omulungi kitwale muyizi alumiziddwa kubayo kukwatidde baali bagenze mu bibiina kitegerekise ndi kutandise munnamutiko w'enkuba etonnye laddu ekuba ekizimbe kino nekikwata omuliro ne poliisi okuva Entebbe etuuse mu mwaka ne kutangira okukwata ebizimbe ebiriranyeewo. Eggulu ly'eryabwatuse era okumyansa kw'omuliro ne kulabika mu bitundu bingi okwetooloola. Tugenze okukizuula metroni mu dormitory eya St. Theresa ey'ekibiina ekyokuna nga ekutte omuliro. Abyeko omukulu w'essomero gira Kizito akisiza nti abayizi n'abakozi bonna basimatuse ne yeebaza poliisi olw'okusitukiramu. Omukulu w'essomero Sitamaliya Josephine namubirwa akumiza abazadde nti abayizi bonna bali mu mbeera nnungi wadde ng'ebintu bisaanyeewo. Abaana bonna balamu, tewali mukozi oba mwana afunye kulumizibwa kwonna. Ekisolo kyo kikutte bulungi n'ebintu byonna ebibaddemu bizikiridde. Asibye abazadde okuyimirira nabo mu mbeera enzibu nga baleeta abaana bye beetaagisa okukozesa mu bulamu obwa bulijjo kuba tewali kisigaddewo. Byabwe Katebe Kalima y'omu kubatuse mu kifo kino okulaba ogubadde. Ate dormitory weewuunya eriko lightning conductor naye ndowooza eggulu libadde ly'amaanyi. So emifaliso n'ebikozesebwa byonna biyidde naye abaana babadde mu class. Mbala bagenzi yesente welese yokutani wa kiso otyalo nga wanikana yasasidde embeera etuse ku bayizi. Katonda atukoze bulungi yadde ng'enjega ezze naye enjega esanze abaana bali mu kibiina ate enjega neeraga nti ya butonde kubanga laddu batugamba yeekubye amasannyalaze ne gavaako obuzibu. Tusaba abazadde babeere bagumiikiriza. Bw'okiseera kino abayizi bafunidde ekizimbe ekirala we babasengulidde ng'Odufulesa Empijja yakusakidde eggulu ku Bukedde TV.